bwe babadde boogerakiri bannamulira ab'akakiiko akanoonyereza pulezidenti Museveni akalulu kalaze bennyamivu ku ngeri abantu abamu gye banoonyamu akalulu. Michael Sibalonga yakulira akakiiko akategeeza nga abantu abamu banoonya akalulu nga bakozesa olulimi olwawulamu bantu n'olutiisatiisa kyagambye nti kikyamu. Batandise okukozesa olulimi olukangakanga, olulimi olujja bannayuganda ku mulamwa nga baagala okulaga nti wajja kuteekebwawo embeera eteri ya butebenkevu mu kukuba akalulu n'oluvannyuma lwako. Balera basiba ebitongole ebikuumadde n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda okukola emirimu gyabwe nga tebyekubidde oludda. Bisobozese okubeerawo okulonda okwannamaddala era okw'amazima n'obwenkanya. Sebalwasikirida abagamba nti pulezidenti atidde okubaganya ebirowoozo ku debate n'ebironga 15 omwezi guno ng'eteekeddwa aba Intelligence Council bategeereza nti Museveni abadde mu debate nnyingi. Ne bw'aba nga ali mu bapulezidenti ba Obama baani aboogereramu ensonga ye kababe nga bagikkiriza kababe nga tebagikkiriza. Ono era alangiridde enkola empya y'okunoonya akalulu nga bakugenda nnyumba ku nnyumba. Mu kampeyini eno ey'enjawulo twagala osabe muliraanwa wo akalulu akawe kandidate Museveni. Ate yeesibye okuvuganya ku kiikirira essaza ly'Ebusujju mu Paalamenti. David Luchamuzi Kalanga wadde agenze okusaba akalulu mu ggombolola Kakindu atangazizza abatuuze ku bimwogerwako nti bw'anaayitamu agenda okutunda ettaka lyabwe. Njagala mbakakase tewaba abalimba siri mubi nange nali nondola ki. Ono ategeeza nti bannamulonda wakola ku nsonga zaabwe zonna. Enguudo sijja zikolako n'ekisookerwako kukyusa byanfuna by'abannabusujju. Ate abavubuka 42 bawanjagidde gavumenti eyimule bannaabwe abakwata ku ofiisi za Mbabazi Nakasero nga na buli kati abamu bakyali mu makomera nga famire zaabwe zibonaabona. Babakwata bali mu kkomera kubanga baali balwanirira mwami Mbabazi. Obudde buno famire zaabwe zibonaabona. Bino babyogedde basinkanye aliko omumyuka wa pulezidenti Profesa Gilbert Bukenya bamusabye babeegeriye gavumenti esobole okuta abavubuka abo. Wamu ne pulezidenti wamu ne Profesa abeegayire ku pulezidenti. Bagambye nti kyawutali wa Mbabazi baali baagala nkyukakyuka lwa kati basazeewo okuddayo mu NRM. Abakulu agali mu sayini eno nti kale tugende mu maaso tugende tunoonye bye twagala naye bwe tulemererwa tuteewa eka sikyatayerize eyatukulembera n'atwala atukulembedde akukomesaawo kyo. Bukenya abaaniriza n'abakakasanga Museveni bw'agenda okuwangula akalulu. Mbaaniriza nnyo nnyo. Ebyo nga biri ab'ekitongole kya Aya nga bali wamu ne Imnaka batongoza kaweefube okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Okusobola okubeera nga tuteekawo enkola ekyusakyusa mu bulamu bwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Bano bategeeza olukuŋŋaano bayitidde pulezidenti Museveni abalungamye nga lwakuba okunaku lw'Essande e Nakasero. Bajje twegattire wamu okusobola okubeera nga tubasomesa ebibasobola okugasa mu bulamu bwabwe okutumbula mu byenkola